4, 3, 4. NRM oye! NRM oye! NRM power! Nobody abewo! Nga mkuu wa mfe batereto mutubadde twakwanye nga NRM tutambula naye natuuka ne mmanya nti kati ebigambo bonna bagenda kwogerera wamu tumaze okukola kampani kikoze buli kimu esente ziyingira basente bebeera ali muki kibagaana okubanga nti nzikiriza ngende nkununulire constituency nze olwali okujja mu kitundu kino omubaka wa palamenti abantu mubagambe nti musobola okukola emirimu emirala ne muba b'amaanyi mu kaseera katono nnyo ati ekitebe kino kigana oba tekinaggwa nyanze mubaka wa palamenti era nnyongereko nakibabuulidde ebigendwa biringa 3 mukubireeko komanda RDC naye amaze okutuuka mukama wange yoyo madamu Bireja kade wange Chairman Sekungu tandi koyogereze nalule nalule tandi koyogereze Madina twagala tukumulundi guloka tugenda kwena kande omukubire kwengaleza amayi nawe gyobitebye mulira nawe gyobitebye olina bakandidenti ebyaddala babayina webali oyo naye mukyala mumulaba mmekete ebifo bino bya mobilization bw'olonda seke member n'abeera nga seke member ajja kutambula mu bitundu byo edizayininge nga baseke member bo bakola omulimu gumu gwa baseke member ensonga esembayo gy'oba otubuulira Secretary General nti okulonda kubula tandi koyogereze nalule nalule tandi koyogereze Madina twagala tukumulundi guloka tugenda kwena kandenti ng'awangula abenaale mu kufa oba 10 ogenda ddutu w'amazima gala mugulu ogenda dduleka wano gamba amiina nga waluleese olutuwe ekyo tukigale tuyite omugenyi Salimu Uhuru okiikiridde Secretary General Kayemba Silver abakama bange ba RDC Bukoto East tweyanzizza nnyo ssebo tweyanzege aboluganda era nze engeri mukulu Kaya Buloyo webukakata ye gyagambye ensawo 3 ate nga mufini katana banyabo yala kwasaba basiro banyabo ukirize ataluma tugenda mu akabila bino obude bwabadde alina okutuwa nga bufudde kakati tugenda kusalawo tugambe abantu okubategeeza enjiri eno niwabawo ntukumu mu kyalo nze newe nesimbirawo ku mukama wange yali landoli wange mu nnyendo agirigani mu 2 ssentebe w'ekibiina ow'NRM ow'ekyalo gwe tutasasula ate tumugamba tutya nti okwewandiisa amale kusasula ssente kijja kututawaanya abantu tujja kubulwa abakulembeze abalungi tumalize nga tulina abakulembeze abanyaga abantu ku ttaka mu bitundu mwe tubeera nga be balina essente twali badde ssentebe w'ekyalo kubanga omulimu gwakola gwa bannakyewa ate namwe mukimanyi yali badde ajjabuzibwa namunigina bwereeri mpozi nga ffe tumuwaneeze muleese n'asobola okukola omulimu guno bulungi naddala ssentebe ow'ekyalo tusaba ekyo kitereezebwe era tulowooza nti kijja kututawaanya tulabye bakansala babalinyisiza essente kakati kansala akiikirira omuluka gwange gwenvaamu ogwa buwunga ogenda kugombolola yenyininyini omwaka gwonna ayinza okuba nga ndowooza katayinza nakutereka 2,000 kakati ate omugambye okwewandiisa 10,000 agenda kubireka tumale tufunawo omuntu yenna ali awo obubeezi nti yakutikadi NRM so tubasaba nti nga mudizayiningira ekibiina kino mukiplaningire nga kirina ebiseera ebyokugenda mu maaso ate era tubeere begendereza nga tulonda structures kubanga bannaffe ab'opposition era bagenda kutuyingiramu nga nabo balina ebifo bye baagala era batukole ki batugwambe batusuuze n'olwekyo ku mulundi guno mubeere critical nga mulonda abantu okutandikira ku byalo byammwe naye ate bwe mulaba nga waliwo asinga ku mwenna olw'okwewala ebizibu bye boogedde ebyokwawukana muteese eti katuwe gundi tetuyina kwesongamu mmwe nga gwogamba nti oyo yatulemesezza bw'abanga akulemesezza naawe olina bw'okoze eki bw'olemesezza naye bw'obanga tolina bw'olemesezza naye talina bw'akulemesezza
bwe twaba kutambuza NRM ffenna tulina okiyingiza mu mitima gyaffe nti NRM mwana waffe. Olwaleero entalo zizizza nnyo NRM ki emabega. Tunoonya bumu naye njagala tutambulire wamu nti leero Masaka district yeetaaga omuntu asobola okugatta ku ndowooza z'abo abantu bakiikirira. Akuwangudde ku lw'obulungi bw'ekibiina kkiriza otambule naye era osike ttiimu yo gy'obadde nayo emwegatteko tusooke tukuba omulabe oluvannyuma obusungu tulikomawo ne tubyogerako naye nga tumaze okuwangula. Bannaye teri kintu kiruma nga kuva mu buyinza. Ebintu bingi bitatambula bulungi n'olwekyo nga omubaka wa pulezidenti nga ye chairman w'ekibiina ekiri mu buyinza njagala okwetonda olw'ebitatambula bulungi naye bwe twetonda tuddayo emabega ne tukyusa ne tusobola okutambula obulungi. So tujjewo amalala, tujjewo enkwe, tujjewo okweyagaliza. Tumanye nti twagaliza ekibiina n'olwekyo njagadde okwetonda era n'okubeebaza mwenna okutuwagira mu buli mbeera yonna gye mutuwagiriramu ate nga sifa abatuukiridde. So nendowooza waliwo kye tuteekwa okukola naffe twebaze gavumenti eno ate tubeere ekyokulabirako nti ne bwe tuba tuzimbye awo omuntu asobola okujja n'ensawo ya seminti. Ekirala nalowooza obayita nga tuli mu ttale nga biyinza okufaanana ebirala naye nga kankwate ssente zange nenkwata miliyoni nga 12 nenzimba omusingi nengutuusaawo mu nsawo yange. Emmanga waliyo boardroom ng'etuuza abantu 30 yesooka. Wakati waliwo ofisi ya chairman, eddako waggulu ya muwandiisi secretary ku ofisi eno. Waliwo ofisi ya administrative secretary enesooka side eno ya registrar. Nkulonda kwe tugendamu bwe tuba twagala okuzza NRM mu bujja badde nsaba tubeere wamu, badde nsaba n'eno wansi mubeere omuntu omu nga chairman wa movement ne chairman ne RDC mutambulira wamu. President wa Uganda nga chairman wa movement bwe yali aleeta manifesto ye alina bye yasuubiza. Bw'anaakomawo bagenda kubimusaba naye nja kusaba this time babisabe mmwe kuba mmwe mutamujjukiza. President alina programs ze eza gavumenti, malwaliro, nguudo, ebyo birabirirwa ba RDC. Bw'anajja nga tebikoleddwa mbadde nja kusaba abuuze mmwe so si bantu kubuuza ye mmwe temubuuza President muga nti bano tebaatuyamba. Lwaki oleeta omuntu awalala okukola mu nkuukwe ng'abantu bennyini bwe bali? So ekyo kyennyini kitunyiiza. Naffe mu Kampala eri General nkubuulira mazima twafuna bajangiri abajja ne balimba President mu Kampala ffe bakakensa ffe tumanye abantu ne baleka structure. Kasi oleka structure ng'olina abantu 33 awo tegera owedde 33 ne baleeta omwomu batuwangula tutya? Wala kyogedde President bamuwangula atya mu kyalo nga chairman wali abantu baffe 33 bwe bali ate President na losing kitya? Kitegeeza balonda ngwalwa busungu ng'oli yanyiga bugizi agamba afya kankite n'agamba zeka nkoye enkwe zaffe fitina zaffe obutayagaliza ne tuleeta ki downfall ya NRM. 2 wetugenda kati kirungi mwalonda namwe nga mwe muli mwalonda ne opposition nga muli wano muli ba NRM ne mwalonda ki nga muli wano but good enough mwalonda ne mulaba ekiriyo